nti alien agambye nti anko ndoza bigenda kuva ku alien agambye nti anko abitandike kubeera nti alien agambye nti daddy. Exactly. Ogamba otya n'omukwano gwange agenda maaso okuba nti olaba ate era mukadde ke kamu ng'ogenda maaso okuba ng'owulirizayo eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo. Mwana mulenzi gw'ogenda maaso okuba nti olaba ku screen yo si mulala amanyiddwa nga Patrick Mulwana. Ono nno nga ye boss era ye CEO wa Fangon Forest ate era nga ye main act oba ye muyimbi akulembera ekibiina oba ekibira ekimanyiddwa nga Fangon. Over the weekend abaana balenzi aba Fangon Forest wamu ne baana bawala aba Fangon Forest bagenze maaso okuba nti bafuna akamwenyo ak'ekika ekyawaggulu mukadde ke kamu ne bagenda maaso okuba nti nno bagenda maaso okuba nga bajaganya nga kimezeza okwenjala. Olw'ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nti olaba mwana mulenzi alien skin yagenze maaso n'okuba nga ayaniriza baby omwana ebujje ezzadde mu buufu bwonna bw'oyinza ogenda maaso okuba nti oliyitamu mu mbeera emu oba endala. Ojja kujjukira bulungi nti ebbanga lyonna ku Fangon Forest ekintu kye basinga okubeera nga bagenda maaso n'okuba nga bakola kyekyokuba nti kamera ziri buli kasonda ku Fangon Forest. Era bwe wabaawo TikTok live yonna egenda maaso n'okuba nga etambula ku Fangon oyinza ogenda maaso n'okuba nga ofuna live ez'enjawulo okuva ku baana balenzi nga Baluga Media, baana balenzi nga ba Sin Styles, baana balenzi nga ani awo bonna babeera ku live. Wabula kyenjagala okutegeeza wadde nga ebyo byonna bigenda maaso n'okuba nga biba ku Fangon Forest, ekintu kyotaligenda mu maaso nakubanga olaba ku kamera ye famire ya mwana mulenzi alien skin. Kikirize kigaane ebbanga lyonna wadde alien skin babeera nnyo live n'abalenzi be ku Fangon Forest, toligenda maaso nakuba nti olaba mukyala wa alien skin, toligenda maaso nakubanga olaba ku baana ba alien skin. Era nnyinza okugamba kyandiba nga y'ono omwana mulenzi alien skin gwasookedde ddala ogenda maaso n'okubanga ateeka ku mutimbagano. Era bandi bagambye nti ate alien skin ku luno essanyu lyagenze maaso n'okubanga limusukkako nnyo nnyini ddala. Mulenzi alien skin olwagenze maaso n'okuba nti afuna amawulire nti azadde baby boy oba nti asuddewo eddenzi mu bufu ofaananako bwe butyo, mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nga bagajja essimu ye nagenda maaso n'okuba nga ayita ku mutimbagano gwo gwa Twitter oba gwafuuka X kaakano, nagenda maaso n'okuba nti ateekayo obubaka. Yagambye nti nno happy born day baby son Mulwana Patrick Jr. Welcome to the earth. Ti amazaalibwa amalungi oba olunaku olw'okuzaalibwa olulungi eri mutabani wange agenze maaso n'okuba nga azaalibwa. Ono nno okumanya mwana mulenzi alien skin yagenze maaso n'okuba nga alaga obwagazi obw'amaanyi ennyo nnyini ddala eri omwana ono gwe yagenze maaso n'okuba nga azaala. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi ono alien skin amanya ge ag'obuzaale ye Mulwana Patrick oba Patrick Mulwana. Amanya gano nga bw'agalina mu bujjuvu mwana mulenzi alien skin yagenze maaso n'okuba nga ageetika n'agakkata ku mutabani, era omutabani yamutuumye amanya aga Mulwana Patrick n'agattako aka Junior okulaga nti ye alien skin mu bujjuvu ye senior ono gwe yagenze maaso n'okuba nga aleeta ku nsi ye Junior. Atugenda maaso okuba nga tuyozaayoza mwana mulenzi alien skin mbuufu ofaananako bwe butyo, wabula wakati nga mwana mulenzi alien skin ku side ya FUP oba Fangon Unity Platform agenda maaso n'okuba nga ajaganya n'aba NUP. Oba ebintu bino byakwataganye bitya? I don't know. Omanye ebiseera ebisinga
abazanyi b'omupiira bwe baba bagenda maaso kubanga bazannya omupiira bwe babaako bye baselebratinga atugeze ng'abo oyinza okulaba Real Madrid n'ewangula ekikopo kya Champions League wayita emyezi 9 nga Real Madrid ewangudde ekikopo ogenda okulaba nga abazanyi ku ttiimu ya Real Madrid nga 2-3 bazadde abaana nga wayise emyezi 9 gyennyini olunaku ttiimu lwe bayawangula ekikopo. Twagenze okulaba mwana mulenzi Eddy Mutwe ono nga ye bodyguard wa NUP President His Excellency Bobi Wine. Mwana mulenzi Eddy Mutwe naye mukadde keekamu. Eddy Mutwe mukadde keekamu naye yagenze maaso n'okubanga asuulawo eddenzi. Alien Skin is celebrating giving birth to a baby boy. Eddy Mutwe is also celebrating giving birth to a son, a new born baby boy. Mwana mlenzi Eddy Mutwe Katono Essanyu limukunyize mu ddwaliro limutte akawungeezi kabadde ka lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi 14 Septemba. Mwana mulenzi Edward Sebuufu Eddy Mutwe yagenze maaso n'okubanga ayongera okugaziya famire nga bw'ogenda maaso n'okuba nti obalaba awo waliwo n'omulala gw'oti alaba mu kifaananyi. Eddy Mutwe masanyu meerere ku saidi ye. Mwana mulenzi Eddy Mutwe oluvannyuma lw'ogenda maaso n'okuba nti nno azaala bebi we ono naye yabadde tasobola kubanga akontaininga essanyu oba yabadde tasobola kubanga alinyiganyiga mu ye alikkakkanye. Yagendedde maaso n'okubanga afunirawo akasimu ke awo nagenda maaso n'okubanga alumba omutimbagano gwa Twitter nagamba nti another new foot soldier in the house. Let's welcome the new baby, the new member of the family, baby Leo. Mama and the baby are doing fine. Wamnange ndowooza Sekawere. Ekyo teyakigasseko nze nkigasseko. Mwana mulenzi Eddy Mutwe Sekawere awedde emirimu yatukakasizza nti ono mwana gwe yagenze maaso n'okubanga azaala futu soja awedde emirimu era yamwaniriza mu nnyumba. Erinnya nno yamuwadde lya mpologoma. Erinnya eryo Leo abatera nnyo dikozesa abakozesa horoscopes. I think baba badikozesa ku gundi eyo ya mpologoma. Yagenze maaso n'okubanga ayingizaawo omulwanyi Namige. Mwana mulenzi Eddy Mutwe yakakasiza nti ono gwazadde foot soja tewali kukiwa ndowooza ndala yonna. Bwenkebeddeko ku mikutu gya His Excellency Bobi Wine ate naba kubanga aweereza bubaka, but we are looking forward to that. Agaliwo ye YouTube channel kwoli liking a video eno. Thank you so much.